ne musasanya sente z'omuwu omusolo ku kintu emutasobola kusustaininga mwatula ne mugijjayo era emitwe gye egimu mutudde ate biru yine ekomyewo. Is this rational? Emwanyi etuuse ng'ereeta akawumbi ka America wano kakati waliyo eyo abatudde obubondobondo banoonya engeri gye bakisabotaginga nakyo buli kikola wano wabaayo omuntu atula n'afumba omutwe. And let me tell you, funny people are always smart. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Mu wiki eno yennyini twabadde n'omukyala Rape mukyala Bindeeba Precious Remy. Yagenda maaso okubanga akola submission ye of which Jensubira didn't go down well with her. Mu buufu obwo yagamba nti nno mu nsi tuyina Katonda ali waggulu nti naye ne mu Uganda tuyinamu Katonda waffe ali omu nti pulezidenti w'eggwanga lino nti olw'ensonga alina obuyinza osobola okufa essaawa yonna bw'ayagalidde. Bigambo bya Precious Remy Rape mukyala Bindeeba Binde. Kakati nzikiriza nti context mwe yakyogeredde yabadde ayina kyayagala okutuusa eri abantu. Obubaka bwe bwadde mu bbaluwa. Abasinga yatulemye okusoma. Lwaki yatulemye? Kati because of our religious affiliation teri musiraamu ajja kigumiikiriza. Kubanga ffe mu Quran ezimu ku aya ezisembayo mulimu egamba nti lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Banange munsonyi wesisomye ala basmallah. Kakati aya yevunula nti egamba Allah ali omu. Tagati wako. Tazaala, teyazaalibwa, tayina kuye kimufaanana. Kati omusiraamu bw'aba amaze okusoma eyo aya. Fe mu busiraamu tulina we tukkiriziganyiza nti Kurani weba eyogedde, hadithi ng'eyogedde, abamanyi nga baayogera, toleeta opinion. Kati tewali awo okutukanye fe abasiraamu okutegeera kwaweddeyo. Tewaliwo okuteesa kuddako. Bwe kasito gamba nti Allah fan siso anakimalayo tekisoboka kizito kwafe Qur'an ekoze eki ayogedde ate fe Qur'an al-Qur'an Karim buli kiva mu Qur'an machi mazima oshegera Rape if we maze namubase bulungi twaze ndagezezzaako mubakirayo watobye paka nga mulina yabadde agezaako okulaga mandate oba obuyinza bwa president. Okitegeera naye n'aleeta explanation n'ebika byabadde ayogera. Okitegeera president w'ensi is the fountain of honor. Yentiko y'obuyinza mu ggwanga. Yowe ekitiibwa omusukkulumu. President mubimu ku bitendo bye ebimuweebwa nga biyitana mu constitution ebbanga lyamalanga mu kulembeze ng'ali ku ntebe eyo tawozesebwa, tasibwa, tawawaabirwa. Tagenda mu kooti. Because of the duty gy'alina oku-executinga. Tasobola gye-executinga ng'ali mu kkomera. Era abantu bangi bali eyo nga tebamanyi lwaki president takwatibwa nze kambayambire bwerere. Because of the mandate and the trust is the fountain he has to execute. Gwetebereza nga president wa mwali mukomera nga te acting. Does it make sense? Yani aba musibi. So tumwe yo waiver. In the period of executing your duties as the presiding president of the country tokwatibwako okusobozesa okufirifiringa bino bya bintu bannange nga buli muntu yandibadde abimanyi. Kati Rape yagezezzaako okulaga ensi nti bannange president wemba mumuyita mutene bwe muwawaabire. Gwe kola bannayuganda manyi mwanguwa mutufunayo omuzira agenda reporting ku police. Tufunayo n'omusirikale omuzira agenda amwambaza empingu. Amusangewo. No. Mugende mu musavinge manyi Uganda teggwa mubazira. Tuyinza okufuna agwambala ogwo. It is not achievable. Quote me right. However, President singa avaako wekapata ebiddako there and then
tumukwatirawo abuse of power bulabula bino wabikola nebiri wabikola naye wabanga yakyayina siiru y'eggwanga okitegera and president ebimu ku bulala nga buyinza bwe president can direct a pardon ng'obadde ku musango president n'akitunulamu ne bamunnyonnyola ba prosecutor saabawabi w'eggwanga n'abantu abalala bakwasaganya ensonga ezo n'agamba no namukasa abadde ku musango guno ne guno ne guno asonyiwiddwa nalabe 13 oshegera so obwo bwe buyinza bwaki ba president okugezaako okubumbawumba muganda wange kubanze munze nalabye nga yeeyambisa obuyinza bwa president okunnyonnyola bwe teebereza ng'omuntu ali ku musango gwa manslaughter president n'agamba ateebwe bameka wano bawadde pardon oba NSSF kyandi teyamuta tekawo erinnya eddala nze nkuwadde oyo tunula ku lisiti etambula 100 baadde 13 n'abalabi bali wabweru basonyiwiddwa nga te bo bali mu misango eminene oshegera yabasonyiye era bali wabweru bali muffe oshegede so president nga abeera ng'ali mu kudispensinga office eyo obuyinza bwe abeera tasobola kwatibwako abeera n'obuyinza obusukkulumu awakanya ku buyinza bwa president nze omanyi nga beekizambo mujjukira nga tuli mu covid ne yali yeewaana amaanyi yawulirizanga ngagamba twongeremu weeks 2 kale weevulunge okitegede so rape yabadde agezaako okulaga ensi nti president alina obuyinza ate obuyinza obumuweebwa constitution naye teyakisusiza nnyo ate yakitusiza okusinziira kwani omanyi bannayuganda nammwe you over entitled yourself gwesebo omuntu omukwata omukise ku Katonda kakati rape ali entitled 100% to her opinion how she lays it is from her choice muyivu oshegera ate mulekerawo castigating abantu olwokuba omuntu akoze ensobi emu some people are always looking for that one wrong for that one mistake gamba nja mukubiraawo mutte kakati womwalo mutta then what alright away from there nga tumaliriza gye twamalidde ennaku 2 ezasembyeyo mu weekend that was president yatadde abantu nga tumaze okufuna pardon awo ebirala bye twamaliriza nabyo weekend yebadde topic eyabadde ate enkulu ennyo oluvannyuma mu parliament awo wabaddewo akavuvuŋŋano k'amaanyi nnyo nnyini ddala akavuvuŋŋano kukyanguyiriza omulabi waliwo NCDA National Coffee Development Authority ekitongole ekyo ekiruŋŋamya ku ntambuza omanyiza etera muyita kawabati mwanyi kale emmwanyi mu buufu obwo babadde baagala kola oba gyoyinza okudira rationalization nga baagala okuddira ekitongole ekyo ekya Coffee Development Authority bakigatte bakiteeke munda mu ministry ya agriculture mu buufu obwo bakiyingiza omwo kibeere nga tekikyeyimiridde wabula nga kati buli byonna bino salibwawo nebigenda maaso kiina kubanga kitunuulidde ki ministry so ababaka bangi bagenze maaso n'okuba nga bakisimbire kuuli nga beebuuza kino kinaaba kitya ddala kaawa kati mumusiibuli lwaki muyita kaawa emmwanyi mugisiibulidde ddala ne sekusiibula yenna mwagala kugifufugaza neke tubadde tulinawo kokka mwagala kajjawo nalabye ababaka bangi abaatabuse omukulu Segona nalabyeko ku Geoffrey Rutaya awo nendabako leader of opposition Joel Senyonyo yakoze kyamaanyi nnyo okuyimiriza olutuula luli olwabadde nga yes ziwanise nga zino ziri mu 8 yes ziri mu 10+. Then ekimu ku kya standings out ke katambi yako kuba nti speaker yabadde ayogera nakola statement eringa etajjudde abangi bagijjuza kati kiri eri eyalabya katambi ako ngagamba don't allow those Baganda abamu kyebadde balowooza nti yadaga don't allow those Baganda oba to get the numbers okusinziira ku bakulembeze abamu nasomye ku biwandiiko byabwe ebyenjawulo mu bufu ofaananako bwe butyo wabadde ogoberera tuyiseemuko ku bye walabye
ne opinion yo ne observation. Okay, kati mbadde wano someone sent me a message right now. I've just received it. Nambuuza nga ku list ya presidential pardon abakazi baliko batono. And then nambuuza ekibuuzo anzizizaayo emabega. Kakati bannange list eyo ogiraba waliwo emitendera the qualifiers for you to appear. Omuntu okutuuka presidential pardon nova mukomera okuddiramu kuba kuddiramu oba oyingidde wansi w'ekisa kya president ekisooka basobola otunulira emyaka gy'olina then ekyokubiri basobola okutunulira the magnitude or the degree of the offense you have committed. Omusango wakola gwenkana gutya. Ekyokusatu basobola okutunulira ebbanga ly'omaze mu kkomera. Ekyandibadde ekisembayo nga kikulu batunulira your remorsefulness. Wetoowaza kyenkana ky'okulaga nti weemenye. Ekisembayo embeera ye ey'obulamu. Banange saagala nnyo bintu bino kubivugira nnyo mu feminism and biki because ono la ango jantuttemu by the phrasing of the question. Kulaga nti abakyala nga tebaafiiriddwako nga bawa ekisonyiwo. Baabaddemu. Emisango egyasinze olabikira ku lukalala okwo kuliko obubbi, kuliko assault, nalabyeko ne manslaughter n'emisango emirala. Emisango gy'okutta kulabika tekwabadde oba nga kuliko nga gumu. Okitegeera bazemu eyo magnitude. Waliwo criteria ekozesebwa before you are given a presidential pardon. Waliyo abamazeeyo ebbanga eddene naye nga they are not remorseful. There are people nga yetalagaamu kwetoowaza konna ebbanga lyamaze mu kkomera. So abantu abamu ababuuza ebibuuzo bino, I know it's because maybe you have a family member out there and we take that into consideration. But then again, wagisaba. Have you ever thought of a presidential pardon? Wali otuteyo okumanya what are the criteria ogigoberera otyo ogifuna. Okitegeera. So ladies and gentlemen, we argue to read more n'okumanya ebintu ebituufu. And don't take things personal. So ebyo bimu ku bintu ebitunuulirwa. Tekiba nti oba president yakumanyi kati waliwo ngambye kwabaddeko Abaganda bameka kakati kadi n'omugisu wanaja n'abuuza nti abagisu twabadde bameka na Uganda naye Baganda naye Abaganda tubadde ki? Abaganda mubeesibirako bwereere bamugisha bakoze musango ky'Abaganda nange si mu bubi ebintu ebimu tubirabe nga with a better links tutekeko ebitangawaaza abantu balime twetamwa because we are at that age. And then okudda kati ku question yo, I think oyo mwadde clarity kansubire there is better information there. Wetutunuulira okutereezaamu CDA UCDA ogiyise it is NCDA. It is Uganda Uganda Coffee Development Authority. It is UCDA. Sorry about that. Good ezo zenatabude NCDA. It is UCDA. It is Uganda Coffee Development Authority. Not National Coffee Development Authority. Eteke erikifuga lyali enacted oba lyabagibwa mu mwaka gwa 1994. That is when that ekyali webbeetu okubanga eyimiridde busimbalala nga bwe ebimu ku bitono byennyinza ogyogerako ebimu ku biruubirirwa byayo okugijja mu mother ministry byalinga bagamba nti they are looking at strategic economic growth and better production promotion oshegera adding quality kumwanyi directing better prices, better negotiations with the Bank of Uganda in terms of foreign exchange and segera nti bagiteekawo kwongera ku mutindo gwa mmwanyi kutumbulwa mmwanyi n'ebisigadde kyekyagiteesaawo ne bagijja mu mother ministry mother industry mother ministry gyenjogerako ye Ministry of Agriculture. Thank you. So ne bajja ne bagijjayo kakati essaawa zino mu lukiiko lwe lumu n'ababaka abamu nga baalimu mu biseera ebyo era bazzemu ne batuula baagala jizza wali kakati they are saying let's rationalize it. My question is it even rational to do that in the first place? Why are we doing things back and forth? Who is fooling who? Lwaki mutuula ne musasanya ssente z'omuwu omusolo ku kintu emutasobola kusustaininga mwatula ne mugijjayo era emitwe gye egimu mutudde ate biru yine ekomyewo. Is this rational?
mutusumbuwa? What is the game you are playing behind the curtains? Dino bugumu lya kalulu. Is there a point you are making or a statement you are making? Or all you care about is the next general election? Leaders, stop toying with us. Leaders, we are better than that. Does this make logic? Mwatula. Namugambe Emwanyi katugisosowaze. Emwanyi ebaddewo wano kuva dda nadda. Abantu basomedde ku Emwanyi, abantu bawasiriza ku Emwanyi. Ensonga lwaki ffe ng'Abaganda obwa Buganda tusoosowaze Emwanyi. Ffe mu Buganda ne mu mikolo gyaffe egy'ennono n'obuwanga Emwanyi eri ku mwanjo. These are facts. Ffe woba otta omukago n'omuntu mulya Emwanyi. Wowe wasa omuwala Omuganda mulya Emwanyi. We walala we bakikola. Kyekitufuula nti the Emwanyi is dear to us. We are not just saying these things to sound funny. Yep. We are not here to prove a point to tuli Baganda. We are. Oba mwagala wate mwagala kati tuli. Kale wemba siri Muganda gweba. Nejjajawo mufuulo Omuganda. Kubanza owange Muganda. We are not going to be sorry for being who we are. We are not. Nze sigenda kukera negane. Nze ndi muzukulu wa Gabunga. Kale yave ya negane. Amuje mu nfulumye mu kika. Yep. We are because we are. Period. Yep. This is not even rational. It has failed to sit within me. Ebimu kubigendererwa bya bino ebintu behind the curtains mwagala kuteekawo nti omulimi w'Emwanyi n'owasookerwako mugenda musaba license. Bye mugendamu. Mutufudde bakuzanyisa mu. Ebigendo ba mu biiro ebiri emmanju ebitala. Omuntu okulima Emwanyi weetaaga license. This is why they are taking us. Ndi bw'omala okulima Emwanyi ofunye license ate n'ennimiro yo giwandiise. Tubale kikolo ku kikolo. Bwe mulekerawo okutoyinga naffe, mulekerawo okutusumbuwa. Enough is enough. We cannot deal with this anymore. Abantu babadde bagezezzaako Emwanyi edduka etambula bulungi. Mwabakayana n'Emwanyi abagamba nti eddeyo mu Ministry of Agriculture byo byeyina bikola. All I'm asking nti ebintu bino nga tebinnayita tulagawa. Okitegeera? UCDA ekoze okusinga ne twali tugisuubira. Okitegeera? Emwanyi etuuse ng'ereeta akawumbi ka America wano. Kakati wali yeeyo abatudde obubondobondo banoonya engeri gye bakisabotaginga nakyo. Buli kikola wano wabaayo omuntu atula n'afumba omutwe. And let me tell you, funny people are always smart. Those people abali so funny, abagezaako okulaba nga buli kimu kivaawo kisaanawo batuula. They know the right people to call. And what to do. They know when to sabotage something. This is not the time for that. Emwanyi badezemu okupiikinga. Mu Africa Uganda ekwata kyakubiri mu kufulumya Emwanyi ezina quality. Emwanyi yaffe yanjawulo. This is information we can get. Mu district 17 eziri mu Uganda, Buganda yesinga okulima Emwanyi. That is on record. Kikaya neko n'abalina emboozi efaanagana n'eyiyo. This is information we are dispensing. Kakati gwe bw'ovaayo n'otagetinga n'ogamba nti obuzibu bwo Abaganda balima nnyo Emwanyi. What is your hidden agenda? What is your actual problem? We need to know. Because until when we are at that level, Emwanyi erimibwa Erenzululu, Erenzoli, Ebugisu, Abasoga, Abanyoli, bonna balima Emwanyi. It is not a Baganda issue. Nze ndabye tumwesije tulinaawe bani. They are running behind. This is a cause. Bagamba banange economy esobola okustabilizinga neterera if we put our energy and resources to the right points. GDP ya Uganda eri wansi. Tuli at 88 billions. You people, mutude ne mulaba ku statistics zino. How other GDPs are working, are doing. Look at Kenya, our neighbor here. Eri ku 103 billion US dollars. That is how their GDP is doing. Look at Tanzania. Their GDP is at 88. Our GDP is at 55. Gorieyo no gamba what is wrong. Bambi, you are the what is wrong with us. If you cannot see through this. Kati mwe buzibu mwe abatumenya.
This goes back to leadership. In whatever form or language you want to put it, this goes back to the leadership. Mwatuweleza ababaka bamwe abafaanananga mmwe. This is the problem. Mwabalonda ababaka abakiise ba LC5 nga babafaananira ddala. This is the problem. Mwabatudde ku bukyuko bwa LC3 nga mufaanananga abalonzi bamwe. This is the problem. Mwe bakyeyama natusobola kuwandika amannya g'abatuuze bamwe. You are the problem. Because bino ebintu biva wansi. These things are not going to be tackled at the peak. Enyumba teserekebwa ngo musingi mufu. Tere muti guberako bibalanga emirandira miteme. Mukati abalimi muvuddeyo mutulaga tugenda kudda mu mbeera embi batwe mba mulonda bino ebintu byamu. Babu. Gwolondo tyo mubake yatula mu luli olukiiko n'ateesa kiri nti ate tukijjeyo alisemu atudde. Kati agamba tudde. Kati tubizeeyo. For them their only point is Zakalukatus. They're exciting you. These are psychopaths. Just baba, is it? I don't know. I'm even failing to find the right words to describe these people. They are toying with your emotions. Our economy is not doing well. Emirimu tegiriiwo abantu babadde bagamba tuddeyo tulime Emwanyi. Emwanyi weberi middwa ebadde etambula akatale wekali akatale k'Emwanyi tekali mu Uganda. Kilo y'Emwanyi ngeriko ekikuta ebadde yingidde 10,400. Ng'ogikubyeko akakuta ng'eyingidde nusu kakaaga. Kitegeeza ki buli maka ng'olina emiti gy'Emwanyi 10 obadde olina obusobozi obuba n'emitwalo 10 nga tokyewula. Nga weemalirira mu bye. Buli we mukola ebintu bino nga temulowoozezza. This is what we are doing. We are going through. What happened? Balabyenge UCDA tudde ekola. The money is there. Kati waliwo agamba mujimpeereze. Ebikajjo mwabikola mutya? Kotoni yaliwa. Koko waliwa. Sunflower bye mwali sabu kiki mutalutuletedde. Bina byenjora membe muzuka na bye bya nadizi bye biri mu omulamwa. Ate ne muzeni muzanye neyo tribalistic card. Mumwagala tukunganira ku kino olwokuba mbu waliwo tribalism tugenda okivaamu nga kiri kiyise. You people, we are better than that, mind you. And we can see through the veil. This is too much. Tewali kigenda kwawula banna Uganda ku nsonga ya Emwanyi tekiriiwo. Mubikole, but a day will come when you will surely be accountable. I assure you. Olunaku lugenda kujja nga mugabanira ddala omuwendo n'amaanyi ge mwateekamu mukuttattana eggwanga lino. Look at where we have been. Mumwaba muki abatayigira mu byayita. Look at where we have been, where we are, and where we intend to go as a country. What's wrong with these so-called politicians? Guys, we ought to be mad. We ought to be suffocating. This is not funny at all. At all. Enseri mu mabanja wano buli mu byewaze bino mu byewaze mutandise okusinga ebintu byaffe. We are trying our level best. We are bearing with you. But we are failing at all levels. Nze tulemereddwa bategeera. Mutuyambeko bategeera. Make us see what we are not seeing. Zine nsonga zitukwatako gwa muvuzi wa boda gwa omulimi bino bikukwatako. Mwabuliza bwerere bano bantu bammwe. Mwabanoonya obululu simanyi otoba n'akalulu wekaggwa. Osigala naffe. Bwe munaagaana okola ebintu ebituufu mugenda gaggawala nnyo tukuŋŋane tubibbe. We are going to use your own medicine on you. Watiba muli tukuba mugamba lijja tuwa obulamu tugenda dibakuba. Enough is enough. Guys, this has nothing to do with my political beliefs. This has nothing to do with my tribe. This has nothing to do with my religion. This has nothing to do with my education background. This has everything to do with being a Ugandan. And I am honestly concerned. Where are we heading? Yep. Mulekerawo ku hyping ebintu oli nabeera kwekyo n'ekyo. Kati next week bayino funa yakantu. Bateyo topic. Wali kiyite. Mu media biriwa.
It was about the Abaganda statement. They are discussing their PhDs. Who cares? You are permanently head damaged and you are discussing things. PhD in full. Help me. What I know is, if you're a PhD holder, you see the things in a different phenomenon. Yep. You ought to be better. If your PhDs are not helping us yield the results to come mu P2, it is okay. Babanga bategera ba P6 tugende nabo. Rather than omuntu ayimiddira nasoka neyanjulire sawa namba nasoma 2 nebimba nakabimala nenkwata 2 nebirimba mbimaze nemba 2 nemulinda ayogere. Nemuvanga mukiriza singa tetwazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. So kanso Namutebi gwe mbadde naye olunaku olwaleero osuubira nti nakyensobola okugattako mbeera nkulimbye. Abasiddi omusunsuzi erinnya agaliwo omukutu kwe tuli. Vidiyo eno genda maaso n'okuba nti ogilikinga. Rukia yabadde ku kamera. Mubeere bulungi. Thank you so much.